sikwewolereza zenagamba abakazi bange n'abaana nti byenkola ebijja okunkolereza kasete ti mange mulwadde nnyo ayinza n'okunkubira wano essimu naye nti osabire newange mulwadde mulaba lwa nsonga akaaba kugulu kwe bakuba aba Buganda Rights abakungiddwa Katikkiro wamu naye bamuyina nakatikkiro bamujimbi ate bamwagazaki mukuma ddamula Katikkiro bamujimbi naye bamujimbi ne bamunakikweka nja kikubanga kino nkyabye ekyo giro kirindako tumalirize kino ekyo mwami Tamale giro kirindako tumalirize kino ekyakibba bibumba kabaka awadde Kabusenga abumuwe tumukube kasajja kakubye abantu bataka bamaze mu gavumenti kabaka akuwadde abumuwe kati nedda muyiteko Kabusenga ku mukolo bakuba amayinja mutegere nti Obuganda bunyiivu okuli obuli sente kugamba 12 wawandika ekitabo ekyo nakulokunyanya amatabi. With the veterans and historicals scattered and demolished, Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda completely unique from the traditional ones, DP and UPC. Museveni instead maintained the old parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. This led to the emergence of the mafia gang I pointed out in one of my books, that following the 2001 elections, a group of arrogant youths emerged, led by one of Museveni's in-laws. I had predicted it earlier. He wanted me, eliminating me, to fester his president's ambitions. Now later went to strategic places, Yabajamu Monet. Now later on one Namuecham. Nagenda mugundi naletayo abavumanga Museveni is a reform how mukowe mbuga nakoze mwali mutageraganya mwataawo mukubana mujjo unomulenzina president yambuze ekifo ekyo nkiwanje okireketa nti nabasa nakyo mujjako olwapa mu office bateeka mu sente natulya nakalima netulya nalwesa nali nkajimbika kandi nembagambo katera mandu anti ngiriye sente akayo kali bakalijo tebategeera akayo kali bakalijo okaterwa mandwa ejiniseza akayoka libakalicho that is omuziba bwokuba emandwa n'ojiniesa mu ngoye gwesanyuka naye tugenda kubeera wanti ate n'obeerawo naye bwisituka ku ttaka tosobola kubeerawo okatera mandwa nti njinieseza akayoka libakalicho ekbaluvanyuma n'odduka mandwa tekubwa nalwesa mumutendambu ayina ebyuma namunyenyangamu bweti ng'ebyange biri wano obeesobolera ajja